waliwo obuntu bwenjagala okubanga njogerako naye okusooka byonna Ssaabasajja Kabaka atuwadde ekyawandiikibwa eky'ennaku zino okuyita mu mazuukira ayogedde ku Yuda n'ayogera ne ku Peetero. Ssaabasajja Kabaka owangaala ennyo, ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka atuganye okutunda bannaffe. Ssaabasajja Kabaka atuganye okulya enkwe, okubeera n'enkwe. Ssaabasajja Kabaka atuganye bulijjo mbagamba ebyo bye babalimba mbusimanya Abaganda balina enkwe babalimba. Ssaabasajja Kabaka aganye enkwe. Atugambye tutunuulire nnyo Yuda ne Peetero. Ssaabasajja Kabaka kyabadde ategeeza Peetero bwe yamanya nti akoze ensobi, Peetero yaddayo ne yeenenya. Yuda bwe yagaana yasaanawo. Ssaabasajja Kabaka alina gw'abadde abuulira bw'ogenda nga Yuda owedde ebyenda bigenda kwabika. Ogenda kwabika wabula kola nga Peetero. Peetero yagamba kitange onsaasire onsonyiwe. Ssaabasajja Kabaka tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira bwawadde olunaku olwaleero bubadde nga bulina abantu be butuukirako direct nga abusigamya kwabo abeeyita abakungu b'emmengo, kubanga balowooza nti nno okubeera nti bakungu b'emmengo tebalina kunenyezebwako ku nsobi zaabwe. Era bw'atyo n'agezaako okubabuulirira nti muyigenga okwenenya bwe muba musobezza, muyigenga okuvunnamira abantu abo be musobezza, mubasabe ekisonyiwo okusinga okuwaganyala. Bw'owaganyala tolina kirungi ky'ofunamu, so ng'ate bwe weenenya waakiri osonyiyibwa n'osigaza ekitiibwa kyo mu bantu. Bakozesa ekifaananyi kya Mmengo nti ffe tuli b'Emmengo, abantu bwe bakyayisa Emmengo nti maama ab'Emmengo be bannantakambwako. Tulowooze nti buli ava Emmengo bw'atyo bw'alina okweyisa, naye empologoma ebawadde obubaka obwo obw'amazuukira era tubutambulireko tubuggyemu ekyokuyiga. Haji Ssettuba omusomi w'eddwano gwe tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino, nkujjukiza Haji Ssettuba gwe alina ebizibu eby'enjawulo nti bw'omukubira ku ssimu ye n'akusomera ku dduwa ze, ebizibu bye bigenda kufuuka lufumo. Nga naawe basomedde ku dduwa be bamuweera obujulizi. Bwe gwatanaaba kusomera ku dduwa ze, essimu ye eri 0703 31 39 25. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Ssaabasajja Kabaka tweyanzizza nnyo, tweyanzeege Emmengo. Ssaabasajja Kabaka mwe mwatwalayo enkwe. Ssaabasajja Kabaka tayagala nkwe Emmengo. Ayagala enjiri ya Ssaabasajja Kabaka gy'atubuulidde. Genda mu Matayo essula 26 na 27. Gendayo obisome. Gendayo osome essula ezo ezisembayo. Ne ku Luka genda osome essula ezisembayo ku Luka. Ne ku Makko genda osome essula ezisembayo. Bulijjo nsira mbagamba revolution yaffe eringa bolaba revolution ya Yesu gye yaleeta efaanagana ne revolution yaffe y'omulembe guno. Abasajja abo bonna Makko, Luka, Matayo, Yokaana bawandiika ebintu ebyo. Ebimu oyinza obiraba ng'ebitafaanagana nolowooza mbu ono yakuba ono, nedda. Ebintu byabwe bye bimu naye kisinzira ku event eyo yali ayimiriddewa yabiraba atya. Nti tubeera ku gundi nga His Excellency atambula oba ku event yonna nga bwe babadde jjo Emmengo, nga bonna bali ku gundi y'emu, event y'emu, naye nga Sama Uganda byakulaga ate Mapu Media si byakulaga, olujjuliro si lwe bikulaga, naye nga bonna bali Mmengo. Bonna bali mu kkubo batambula bagenda Mmengo, naye waliwo akulembedde, waliwo ali mu makatikati. Oyo Mapu Media atera okusembayo k'emabega n'atubuulira ne views z'abantu ez'enjawulo. Ayina lwe yali mu bitundu lwe twali mu campaign, bali mu bitundu by'ekyankwanzi ebyo, n'ava wali ku bantu abangi n'agenda mu bannakyalo. Mapu Media atera obbikola. N'abuuza kwabo ng'ali ku mukolo gwe gumu. Bya reporting nga byanjawulo naye nga bye bimu, ku event nga y'emu. Era bw'osanga lwe bawandiika ku sabbiiti ng'ono ayogera ku muntu eyali alwadde ebbango, ate oli ayogera ku wantumbi, ate ono ayogera mu bintu nga byanjawulo, tebakubagana. Bayibuli egamba ebintu
crowd of people bajjanga awali Yesu nga bangi kati Luka nga byalaba oba olyawo Petero si byalaba oba olyawo nga gundi si byalaba kati ne balipotinga event yemu naye nga buli omu akulaga view ya njawulo mukitegedde ekintu ekyo kubanga His Excellency wabeera w'abantu kati genda osome enjiri ezo Ssaabasajja Kabaka atuwadde bannange tulekeraawo okulya enkwe abadde alya enkwe komaawo bye watunda bizzeeyo awangaala ennyo ayibeene olunaku lw'enkya n'olw'Essande tugenda soma ku njiri ya Ssaabasajja Kabaka gy'atuwadde olwaleero olunaku lwakutaano lwakutambuza kkubo lya musaalaba mugutambuza era ebyo ebyekisiru byammwe olwaleero tugenda kusoma mu kitabo kya Luka 14 olunyiriri olw'26 n'olw'27 weewali ekkubo ly'omusaalaba weewali okutambuza omusaalaba awo naye kasooka ensujjawo obuntu buno tugende mu masimu mangu before ng'essaawa tezinawera nga tekunaba genda ddakiika 20 sigenda kusukka mu ddakiika 20 kiki kye njagala okuyogerako awo mwalabye olunaku lw'eggulo twagenze okuva wano nga bamaze okutugamba ng'ekiwandiiko kimaze okufuluma nga Bwanika agamba mbu palamenti etunule mu nsonga za Nupu mbu Nambeshi Nampalawa oludda oluvuganya atunule mu Nupu ejjuddemu ebisiyaga era ne His Excellency engoye zayambala z'abasiyazi bulijjo tubagamba nti abange Mpuuga yabadde mu State House Bwanika yabadde mu State House ng'abantu muwakana mujjukira ebbanga Museveni lyabadde atambuza ekigambo I'm going to expose those people I'm going to expose them nembagamba bali mu kufumbirira bintu byebyo olwo Bwanika is trying to expose Nup on behalf of Museveni. Bwanika yabijawo Bwanika ali wala nnyo bw'omukompeyalinga ku Nambeshi Bwanika ali wala nnyo ku mutima gwa Nupu Nambeshi aguli kumpi kuba His Excellency yali avuddeko ne mu ggwanga entebe mu buwandiike n'agirekera Nambeshi assistant gundi deputy president wa eastern part of Uganda kubombi ani ali ewala n'obuyinza mu Nupu ya Abedi Bwanika amanya atya ebisiyaga nga Nambeshi ali okumpi tabimanyi kubanga Nambeshi ali wali ku mutima gwa Nupu kati Bwanika ategeera atya ebifo eno nti mu Uganda mwonna Bwanika yasinga okumanya kala z'abasiyazi okusinga ffe wetusobola okuyingirira mu bisenge byammwe eyo nga muli mu nkiiko zammwe eza commissioners onere ne mutula nomwegabira omusente ne tubizuula olowooze no mu Nupu yo tetusobola kukubayo tocho ne tugamba abange waliyo ekintu kye tulabye ekyokubiri bamala kugoba n'oyogera diru zammwe zimala kulema ne mutandika okwogera bituufu oba mulimba era olowooza mu Uganda mwonna gwe oyinza okusooka okumanya ekyo ng'abalala tebannabakimanya wayogera n'ogamba mwali ne Betty Kamya kusho ebintu bino wabyogera ku platform ezi ku CBS ne ku NBS Morning Breeze ng'oli ne Betty Kamya nga Betty Kamya agamba mbuno Nupu y'abasiyazi awo ebiseera ebyo nga His Excellency yakamala okuteeka ensi ku bikukujju mu bintu by'omwaluwa Bwanika n'ogamba ngenda kinoonyereza bwe baba abasiyazi siribeegattako sijja beeyungako naye bwe baba si basiyazi n'ogamba we munaalabira nti si basiyazi nga mbeegaseeko kati Bwanika osooka kutubuulira bakusiyaze emirundi emeka baani abakusiyaze oba gw'osiyazeeyo baani kubanga oba baddemu ebbanga eryo lyonna nga bakusiyaga oba ng'obasiyaga osooka kitubuulira
tosobola kubanga gwe osooke Nambeshi deputy president ola bannange wameeyonzere kansooke nveeyo eyo kubanga olunaku luno lwammwe ate nange bwe siyogera obulago bunsiiwa emimwa ginsiiwa musooke mulindeko nange nsooke nekubeko enfuufu bannange mbakulisaayo ababadde ku flashlight tugenda kulonkinga oluyimba bannaye ngenda kuteeka lonki yange erugogo bwe mutajja musooka kuyingira paka ssaawa 5 n'eddakiika kitundu ez'ekiro kati nze nenninya ku stage nenyimbira eddakiika 8 ku 10 oluyimba nyina oluyimba olu naye njagala tujjuze lugogo ngenda bba kuba raapu mujja giwulira ngenda bba kuba raapu ya Mpuuga musaga ngenda mu studio ate omuntu geza ofulumya oluyimba lwange ojja kumpulira kubanga ndibawaddeko akapera eri saidi zeri wano sijja bba wakapera Mpuuga de mapumpu Mpuuga de mapuuga bane ngenda bba kubaraga eina intro mubadde mutenda his excellence Kyagulanyi ngenda bba kuba intro mujja giwulira Mpuuga de mapu nga mwe muddamu eyo mpumpu Mpuuga de mapuuga ne mutajja mulonki eyo mugeza ne munjokesa mwe muwulire Museveni omanye ekintu kye wakoze okuleeta ekyambalo kya Nupu mu State House banaye Museveni weeyokeza ekyo kimanyi nti ekyambalo ekyo mwe mwabadde mulowooza mbuno mukola bya kisiru Museveni ojjukira olunaku lwe mwasisinkana ne his excellence Kyagulanyi Makerere ku mukolo gwa Mandela nojjako enkofiira n'okwata his excellence Kyagulanyi mu ngalo omanyi ekintu ekyo bwe kikubonyaabonyeza n'olwaleero abasamize ne bagamba ku olwo lwe wajjako enkofiira y'abachwezi omwana ono yali alina ekintu bwe wamukwata mu ngalo ekintu wakitwala ojjukira ebintu ebyo ojjukira ng'olunaku lwe wajjirako his excellence enkofiira mu ngalo enkofiira ku mutwe n'omukwata bw'oti mu ngalo nga muli Makerere nga mujjukira Mandela ojjukira bwe kikubonyaabonyeza mu nsi ey'omwoyo wayingiza ekyambalo kya Nupu full uniform mu State House genda okibuuza ensi y'omwoyo Mpuuga de mapumpu Mpuuga de mapumpu Museveni wayingiza ekyambalo ekyo omanyi kye kitegeeza omanyi kye kitegeeza okwambala omanyi amafuta agali ku kyambalo ekyo omanyi amafuta agali ku kyambalo ekyo kye watadde mu State House n'otakikondeminga nti kyabayeekera oyina olunaku lw'ogenda otugamba nti ekyo ekyambalo ky'abatujju Mpuuga de mapumpu Mpuuga de mapuuga Mpuuga de mapumpu naye Museveni amanye ekintu gwe kye wakoze bannange tugenze mu masimu +97433939639